jako akawuwo oba mulesa amabaluwa agavweri mala kuyita mbaka mabande. Minisita w'ebyettaka Bulungibwansi n'okwekulakulanya mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Hajati Mariam Mayanja Nkalubo abitaddemu engatto okugenda e Kyaggwe okulaba ng'ataasa ettaka ly'Obwakabaka abantu lyabadde bagenda mu maaso n'okunyaga mu muggalo guno. Nyubbi kati ogezaako kukakasa nti ettaka lya mbuga nze kakasa lidinze nembivaako bana abaami balabe. Ow'ekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo omulimu guno agutandikidde ku kyalo Namyoli ekisangibwa mu Nakifuma mu disitulikiti ey'e Mukono era ng'eno asanze ettaka eryali liwezaako yiika 50 baalisalamu ddabu polotinga n'emiti gyali gisimbiddwako baagitema era nga waliwo mmere. Kati nze oba mbadde temukimanyi nga limwe muli wano zekamba buli atabeera ng'ali ku kyalo kinawalizidde okuteeka ku nninga abamu ku b'omuluka guno okunnyonnyola abeddiza ettaka lino nabatuuka n'okusaamu obuyinja ate nga bakimanyi bulungi nti lya Bwakabaka. Naye nga bali bakozesa buyinja nga mu kifo ky'empaanyi kubanga n'omwo mwonna baabuteekateekangamu nga bakusakutulamu naye nga butundutundu buli poloti mu kifo ky'empaanyi bakozesa buyinja ndowooza okukangisa ki abamaanyi bahabaka nti ate wanolinga faasa okubondana. Kati eno enteekateeka etemamu bweti bakolagana naani? Baani bano bananyi bibanja bakolagana naani okutandika okusimba empaanyi bweziti? Bakolagana n'ababase n'abaleka okubalaga awantu wano kubanga ffe kennyini naffe twamanyako. Oluvudde wano n'ayolekera e Namaliiri ekisangibwa mu ggombolola y'e Kasawo nga wiiki ewedde waliwo abantu abajja ne batundako yiika emu era ng'abaagula babadde bamaze n'okusendawo ne tractor nga bagenda mu maaso n'okusimbawo ebirime. Wano akolanga kalondooza asanze akaseera kazibu okunnyonnyola engeri ettaka lino okutuuka okutwalibwa nga ye tamanyi. Omuweereza w'Obwakabaka naye tolibadde kkiriya ntereezeemu era tali kiriya musaza sijja kutambula nankole tajja tali kiriya n'akatono oyo ye kalondoozi kuba ne basimba n'obuyinjo n'ogamba nti oli kalondoozi kimwaga tukole kimwaga abantu batuttire wano nga tutuviyo ndasaba babadde bakyalina wano ate ne bafuna essimu nga waliwo abantu abagenda okugula ettaka ly'ekitaawuluzi mu kaseera kano ku kyalo Wanjeyo mu ggombolola y'Ekimenyedde era nga bawaliziddwa okutuukayo wabula bagenze okutuuka nga batuuze bamaze okubagobaganya. Tujja kukwata miggo twekalakaase ekyo weebale nnyo tujja bakuba Ate wano bana abantu bangi nnyo abalumirizwa wano. Ssekiboobo era Ijja Boogere agamba nti ku muggalo guno eggwanga gwe lirimu bateekawo akakiiko ak'enjawulo okulondoola ekibbattaka era nga kyekyo lwaki basobodde okuzuula abo bonna babadde batandise okulibba. We nafune amawulire ago nateekawo akakiiko twakatuma Land Task Force Kyaggwe okulaba nga tutaasa ettaka lya Ssaabasajja mu kaseera kano era ebirungi bye kakoze akakiiko ako ngenda kukalekerawo ddala okutaasa ettaka lya Ssaabasajja. Mu bifo ebimu balese bataddewo ebipande ebiraga nti ettaka lino lya Bwakabaka bwa Buganda. Basimbe sangenge bayinza omutwala naye tubeereko tetukola ate naawe oleme kumala nnaku 2-3 Katonda kola ki nga temuyiseeyo. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Naye bwe mubeerawo kati tubaddewo bawulwadde babagambye babadde wano naye enkya bwanaabeerayo gurupu egendayo era jagamba babadde wano